Amanya gange nze Nende Abubakar Vincent ndi muto w'omugenzi Paulo Job Kafeero. Ndi wano omuntu gwensooka okwebaza mutawaanyiza woofiisi ye kumpi yafuuka mbadde nafuuka waka. Oyo ye mwebaza nfukamidde. Neebaza omukulu Honorable Minisita Balamu. Taata ebisikalira bya Kafeero bibadde oke. Keesi yokka ye yali yakola kitekyalimu olwe pressure eba wansi awo nejjita teriimu yavunda yaggwawo naye tumusanze bulungi ng'ali bulungi talina tabu. Engoye ze baamuzingamu kujjako essuuti gye baamuziikamu yo yafa yaye yaggwawo kujjako zino engoye ze baamuziikamu abadde okadde talina tabu bambi. Mire gye tuli ye muntu yekka yakavaayo okulumirirwa abaana ba mukwano gwe. Ye muntu yekka yakavaayo n'agamba ekimala kimala Kafeero tasobola kuzaawa bw'atyo. Era buli kimu ekiri wano yakisasudde. Yasasudde funeral service keesi buli kimu n'asasula buli kimu n'okuzimba amalalo gasobole okudda ku mutindo. N'ekirala kye yasabye n'okununula ebintu by'omugenzi. Buli yagula ekintu ky'omugenzi yeesiba ebbiri. Nina kojja wange Kabuye Kyofato minisita w'e Kampala ye Kabuye Kyofato ki alina engundi egamba mwekaabire ng'ayogera ng'asaaga. Naye oyo manyi kojja wange bange be banzaala ne bambi omuntu gwe nsinga okwebaliza ddala Minisita Honorable Balamu Balugala. Abaana bagenda ne beeyawulamu. Kati nze ndi taata nasooka ne nkiyimiramu mu 2000 sort of 2019 ekintu ne kinnemera ng'amaanyi mangi. Ne ku luno we naabye Swazi ne banne era bazzeemu okugoba bannaabwe saako n'okutunda ku kijja wanoona baatundawo. We nagenda ne mbinyonyolamu Minisita Honorable Balamu n'angamba ekimala kimala. Kati sooke tufune DNA abaana tubamanye abatuufu ate tusobole okulwanira ebintu bya mukwano gwaffe muganda waffe bisobole okuddawo. Kuba n'omuti guno ogwaliwo gwe yali awummuliramu yaganjaga abeera mu kisiikirize abaana baagutunda Baswazi. Zonna we ziri ewaka wadde wabaddewo okulemesa naye neebaza mukulu Minisita Honorable Balamu yataddewo buli kyetaagisa ne security ekintu ekyo kisobole okuggwa. Era nze nasimbudde e Kampala ssaawa emu ne security okutuuka wano buli kimu kisobole okuggwa. Singa twazoogera era ebyaliwo mu kusika omuguwa mu 2019 mwabiraba. Katwasazeewo Kafeero tumuwe ekitiibwa asooka aveeko mu mawulire tusooke tukole ensonga zino ziggwe. Era Mukama atwambye ne ziggwa bulungi. Tewali kulwana, tewali kuwansiganya bigambo. Era anyway Minisita Honorable mwebaza. N'ekirala nkoowola abaana bonna ku Lwokusatu. Minisita Honorable yatuwadde ssente abaana basobole okugenda okukeberebwa omusaayi babaggyeko DNA test. Era mbakoola atajje tannenya bampadde buli kimu era na zino ssente zonna yazimpa buli kimu. Era njagala mukulu wange bamuzimbe mu kitiibwa buli kimu addemu mu kitiibwa kinze kyemmanyi musanyufu gy'ali kubanga abadde mu nnaku ng'alaba ezzadde lye lizaawa. Laboratory za gavumenti tewali kubuusabuusa ate n'ekirala azituddemu Minisita Mulamba era yagambye agenda agoberera sampo paka ku extent esembayo olaba ng'ekituufu kizuulwa. Tweteefuteefu okugondera buli kimu ekinaavaayo kuba tuli makubo matuufu. Zaawo ow'ettakuta omuwaanyi n'ekinoowa bitegeeza kwawula kibanja ndozo ziraba tekiza wano n'eyatunda empani yalekaze nkamazifu ekisayidi eri nekyemmango oyo muwogo wa muzeeyi boogere oba naye mutabani wa Kafeero tumanyi
Boka. Mwami onalebo bala musuubira nga ye ayinza okutukola bali bebatukola kubole tuyiseemu bulungi kuba naatugaba bamama baffe bebali tutulagire waffe oba kikya bulijjo oli musajja omukazi tebamusiba omukazi asobola okwana babeera naye ebbanga nga omwana sobola ekinava mu gavumenti era nensaba ali eyo nga gwomanyi nti ndi mwana wa Kafeero simanyi waliyo abavaayo n'agamba nze maama wange yafa buli ajja agamba maama wange yafa abavaawo ng'omanyi nti ndi mwana wa Kafeero kino kiggwa leero ku Lwokusatu ffenna tugenda kutuggyako DNA tugende batuggyeko omusaayi ekyo kiggwe nze waliwo awo ekibanja na wano we tuli ttaka naye baalitunda kuteekwa kwa kusigadde yiika ngezi zebaleka ngezi ekijja buli omu batunzeewo kyokka n'atunda ebyo byonna yabitunda yakola ekivulu ate n'anonayo n'omuti gw'ekijja nagwo nabitunda mu Buganda abantu abasinga babaziika muti era muba n'omuti gwemugatega omuti gwa kijja nboya guno kikyoyinza okuba kyokugaana abafunire abaana emikeso ofiiriddwa abaana ekyo kyo ye kuba waliwo muganda waffe oba muto wange yafiira omwana n'amuleeta okumuziika twazinga natugenda tulina kuziikawo kuba tituli baana bawaka kati ebyo ebimu bye bituviiriddeko tukubire gavumenti enduulu etuyambe tumanye batuzaalawa era tumanye ne bwe tufuna obuzibu kambeereze nga nfudde banziikawa aba banteeka mulimbo nakyo nkimanyi kuba olaba bagoba omwana ow'emyezi omwana yali wa myezi 6 nebawalaze mpaka talina ziikibwawo twamuziikawo kati mulimu nze nyinza obeera abamu mulimu tekikosa agamba akakaleekaana nnyo naye nze nvaayo nenjogera eriyo abaana nga tasobola kwogera ate nga mulenzi naye ngaekyagenda zaala omwana mutuufu abule wamuteeka oba oluusi ye mwennyini kyekituleekaanya esawa siringa ne family members katugenda zitwala mu laboratory yes family yasaba sample zino zitwalibwe mu laboratories 2 laboratory ya police ne government analytical laboratory kakati omuntu yenna anavaayo ng'agamba nti alina akakwate mugenzi ono mukulu Kafeero ajja kujja mu laboratory bamuggyeko sample bagiraninga against sample gye tuggyeko kubanga eno sample gye tuggyeko wano bagenda kukola DNA profile y'omugenzi bakuleetinga data DNA data bank database mu laboratory kati omuntu yenna avaayo ne bwe giri myaka 5 oba 10 omuntu yenna alivaayo n'agamba nti alina akakwate ku mugenzi ono aba agenda mu laboratory nga balaninga sample ye against profile already eri mu laboratory ne bakakasa nti yes amwena akakwate oba tamwena akakwate kati kye tukoze olunaku lwaleero bataata oba bamaama si be bamu oyinza okuba nga muli mu famire nga omukyala akuza abaana nga 5 naye ng'ojja kwesanga nti oba 3 oba 2 bokka beba omwami ono okitegedde kati ng'omwana omulala DNA yagijja walala kati bw'oyagala okukozesa ng'okwesa baana abo nga kiri temukimanyi scientifically DNA eno gye munoonya muyinza obutagipiikinga mukitegedde temugipiikinga bulungi kubanga already yava bbali yava bweru kyova olaba nti bwe bamwagala kufuna result entuufu muba muyina okuziikula oyo omuntu yennyini abantu bonna gwe bagamba nti nze yali taata wange okitegedde kati abaana bonna abavayo ne bagamba nti Prince Job Kafeero yali taata waabwe kino kye tukoze kyangu amangu okukikonfaminga oba omuwandula ebbali naye ate bw'ogenda ate n'oyagala oggyeko sample ku baali baganda ba Prince Job Kafeero
ojja kwesanga nti baganda be obanga anko waabwe taata waabwe yali mulala newankubadde yakulira bwa maama mu waka kati eyo DNA temujja kusobola gipiikinga, tejja kuvaayo. Yenze Counsel Joseph Luzige nga yenze lawyer wa abaana abasinga obungi. Abasebo tusanyusa obbalaba wano olunaku lwa leero 1 June 2026. Amanya bampita Dr. Moses Byaruhanga nga nze akulira abasawo bonna abakula mu Uganda Police. Kati ng'okuva emabega nga bwe mubadde mukimanyi, ensonga eno yatandika kuva ddanga mu 2022 nga famire y'omugenzi Prince Job Kafeero mwalimu issues ez'enkayana naddala mu properties yaleka. Famire yaleka famire nga nnene, kati netasobola kukikola mulundi luli lwakuba twalema okusisinkana famire yonna ennene okuteesaganya omulimu nga bwe gwandibadde gutambula. Kati ne tukiwaamu obudde, kati 2026 nekiddamu nekisituka kooti newa order nti famire okutereera tulina okujja ne tukola exhumation netujjako samples eza DNA, tukole paternity tests okutegeera abaana abaali ab'omugenzi basobole okulaba nga batambuza estate ye. Mbadde nfuna correspondences okuva mu kooti n'omukulu counsel advocate Mr. Joseph Luzige nga bakolaganira wamu ne ofiisi ya Honorable Minister Baramu Barugahari. Ujjukire nti nga tebana bamukyusa mufuula Minister wa local government yabadde ali in charge of youth n'okutereeza ebintu nga bwe biti. So tumwebaliza ddala omukulu oyo Honorable Baramu akoze omulimu mulungi nnyo okulaba nti asinkana family eno okugezaako gitereeza ne council nandi wano Mr. Joseph Luzige. Ku guno omulundi ebintu bitambudde bulungi, twabadde enkayana family bagisinkanye ne twogera nange nagisinkana ye wiiki ewedde ne tuteesaganya ne bakkiriziganya ekintu kitambule bulungi nga bwe tukikoze olunaku lwa leero, era twakedde wano omulimu ogwo ne tugukola bulungi ne security nga weeringa ne police etukuuma bulungi, era omulimu tugumaliriza. Kati kigenda okuddako okulaba nti bazzaawo entaana y'omukulu ono nga bwe yali, bamuziika mu kitiibwa ky'amaanyi, era bafunye Rhino Funeral Services ye company egenda okulaba nti ezzaawo bulungi. Samples tuziggyeko ze twagala, council zisayininzeeko ne tuzisiiri. Ndi musanyufu nnyo olwaleero nti olutalo olubaddewo okumala emyaka nga gijjo luwedde oba tusuubira nti lugenda kuggwa, kubanga ekibadde kisinga obukulu nga bannassaayansi bwe baatuwabula ne mu kooti nti twali twetaaga samples okuva ku mugenzi yennyini. Njagala okwebaza Uganda Police kuli wamu Dr. Byaruhanga akoze omulimu mulungi nnyo, gubadde very peaceful, guwedde, era tusuubira nti abaana bonna buli muntu yenna alina akakwate ku Paul Job Kafeero agamba nti mwana wa Kafeero. Olunaku olwokusatu Honorable Minister Baramu abategeezezza, nange mbakoowoola, olunaku olwokusatu mugende ku Police Analytical Laboratories newandege babaggyeko samples ensonga eno esobole okuggwa. Mu ngeri emu njagala okwebaza Oweekitiibwa Minister Baramu eyawumye omutwe mu mediation newankubadde twadde ne court order newabaddewo obutakkaanya nga bafamily members nti exercise eno ekolebwe. N'olwekyo Honorable Minister Baramu tukuyozaayoza tukwebaza okuba nti oyambye kinene nnyo okuba nti family eno ekategenda kusetolinga. Bannasscientist baatugamba ono atwala ebyobulamu mu police n'oweewandegera ne batugamba nti engeri yokka gye tusobola okukola ekintu kino yeeno. Ffe nga bannamateeka tugobera professional opinion ne courts gyagoberera okuyissuinga order eyaleese okukola ekintu kino. N'olwekyo tusaba general public ekkirize, ffe abamu ku ffe tuyinza okuba gye tuli amaka gaffe gatudde entende. Tuwuliriza sakozi nnyingi nnyo. Nze nga lawyer abadde akiikirira abaana abasinga obungi be beegana nti si baana ba mugenzi, kibadde kinnuma nnyo ng'abaana abo tebali settled. N'olwekyo kati kyekiseera abantu bafune emirembe mu maka g'omuyimbi omututumuvu era ow'erinnya
omugenzi Paul Job Kafeero, nebaza nnyo Honorable Minister Balamu, nebaza Uganda Police esobozesa ne kooti tujebaza kubanga yawa ekiragiro ng'eno engeri yokka gye tusobola okukola ki okukikolamu. N'olwekyo public tubasaba bassebo ne bannyabo mukkirize kubanga waliwo ekiragiro kya kooti ekisooka, ekyokubiri omulimu gukoleddwa professionally, ekyokusatu Honorable Minister Balamu yafandinze exercise eno n'okuzzaawo entaana nga weebadde. Mbasaba mutwegatteko bassebo ne bannyabo abantu aba public, buli omu mu kiti kye, tewabadde kunyooma, tewali ku disrespectinga, naye nga mwenna naffe twagala omuyimbi waffe ow'erinnya tumuwe eddembe mu famire era naye mmanyi waali yandiyagadde ekintu kino kisobole okubeerawo. N'olwekyo public tukakkane kino kiwedde, tugenda kuzuula ani mwana we nani atali mwana we, ani mutuufu, famire nesobola okufuna emirembe. Bakisuulawo ne bakola ki ne badduka kati bakyalaga kufaayo, era olaba bonna baasirika balinga abataliiyo. Kati obwo bwennyamivu era bulumi naye nga baali balaga nti Kafeero munnaabwe ennyonyi abali ku mutima, bonna bajja bayambadde t-shirt eza bbulaaka balaga balumiddwa nnyo. Bennyini beeseetinga kati oba taata oba bennyini beeboolagana bandibaddeyo ne batuula ne bateesa ebyabwe ne batajjawo taata waabwe ate kumuziika ate kumuziikula. Bunajja naye ng'ate abamuziikudde ng'ate ekyuma kibawandudde ng'ate muli abatali ba Kafeero. Era mwabo bennyini abaliira ekaana tuwulira nti abo bennyini temuli nannyinimu. Ekyuma kiyinza bawandula ng'ate bennyini abataddeyo ensonga nga betuwulira nga tisibaawo. Yenno birowoozaako. Kati banaaba nga sibaawo kati bajja ttangira taata waabwe oba abantu baabo bafa abantu ab'ekyalo. Mama manya kugwana. Ani? Namukenerwa ekyo. Amanya Kiseka Yasini. Amanya Kiseka Yasini. Ani mutuuze we Masaba Central. Wantuli Busansula naye nze ndi Masaba Central. Kati twenyooleddwa nnyo omuntu waffe ono okola ki okutataganya eddembe ly'omufu. Kubanga ndowooza babeeramu zino sizisanyukidde kale. Pitibwa Kiseka Yasini nga ndi mutuuze we Masaba Central. Wano tuli Busansula Masaba Busansula naye nze ndi Masaba Central. Baana bo baagala okukwatagana lwaki olw'ebyenfuna, so singa bakwatagana ne beekuŋŋaanya ne bagamba nti kati tubeere kitole, singa bino tebiriiwo naye ebyenfuna bino ebituleetera okutataganya kati uyo muzeeyi bamusimudde tetumanyi kiti kye bategeeza. Kati naye tubasabire busabizi bakwatagane singa DNA n'aba evuddeyo nga bategedde nti bonna banoonya baana si kye kyokka, abaana baabwe abamu bakayana, abamu si ba Kafeero, abamu byenawulirako naye mwana waffe akulidde kuno omwana waffe oyo Kafeero akulidde kuno ate akulidde awo ennyumba eyo ye nnyumba ye yasooka eyo. Kati ekyokumutaataganya jjajja okyogerako ki? Okutaataganya ate munnange abakulu oboogera tolina okutataganya tekibadde kirungi. Jjajja erinnya ly'eggwanga? Nafu abantu tufunyemu ennaku nze Keeti Nakadde kubanga omuntu okumala okuziika ate bakuziikule. Bagitubiddeko nnyo ebiseera bingi okuva omugenzi bwe yafa batubbira ku nju eyo. Buli mwaka wabeerayo ekivulu kya Kafeero, sente ezivaamu ziragawa. Kafeero yeyo ennyumba gye yalisaanye okubeeramu, si ye nnyumba Kafeero gye yalisaanye okubeeramu. Batubbye ebbanga ddene, bwe kiba kisoboka nga tujja kutambula tugende mu gavumenti. Naffe abatuuze ab'ekyalo kya Pologoma Masaba twekubire omulanga ku ssente eziva mu bivulu bya Kafeero ne bazirya wano wonna wazise. Twalibadde ebivulu tubiteekanga eno nga wano wonna walongoose naye kati laba wewafaanana, laba wewafaanana. Ssente zebiva mu bivulu zivaawo kuva Kafeero we yafa emyaka 19 ku 2 buli mwaka waliyo ekivulu, ssente ziragawa. Ensiziiko wekwaggwa nza baalinga abaagala okuggusa ebyabwe, ekyamazima bonna ekintu baakisuula. Naye embeera eri mu baana, abaana bagenda ku DNA yasooka, DNA nejjayo abaana 4 nti be batuufu aba Kafeero.
kati abaana ne batwala okwemulugunya abaana abaasigala. Kati wekituukidde kati ng'embeera yasajjuka etuuse n'okuziikula ebisigalira by'omugenzi, kigambibwa nti bajjeko eggumba bafune endagabutonde okusobola okufunira ddala ebikwata ku baana bano nti bonna okumanya oba bakafeero oba si bakafeero. Embeera yeyo eri mu kitundu. Infakiti n'abantu tebabakkiriza kwetaaya kutuuka kulaba kigenda mu maaso. Baleese abasirikale bonna beebulunguluddewo, abantu babagaanye okulaba ekigenda mu maaso. Naye bo bennyini abasirikale bantegeezaako nti baamuziikuddeyo dda era bali mu kumuzzaayo, baamuzizza dda mu keesi bamuzzaayo. Kati embeera eri ku kitundu, bantu bali ku bunkenke tebabitegeera naye nga kyekigenda mu maaso. Bazze saano muka. Bazze dda, naffe tuzze luvannyuma, nze naye ntegedde luvannyuma naye nga bazze ku budde nga bukyali bwa kumakya. Naye nga kyebakakasizza nti ye baamuziikudde era ne bamuggyako kye baagala, ne bamuzza mu keesi ne bamuzzayo, kati bali mu kutereeza. Erinnya nze Mwanje Christopher James. Mwanjani? Mwanje Christopher James. Ssentebe w'omuluka guno ogwandulwa omwaziikibwa omugenzi ono Paulo Kafeero, ate nga ndi kojjaawe omugenzi. Ddala azaala Kafeero maama we yali ssenga waffe ddala.